ntereeza Allahu subhanahu wa ta'ala n'amatenda amajjuvu nnyanyiri buyinza obusukkulumu nga n'obuyinza bwe abulagira mu bintu bino wammanga. Yakola omuntu asooka Adamu n'amukola mu ttaka n'afaanagana nga bwe mufaanagana nange bye nfaanagana, n'atukola ffe ng'atujja mu mazzi amanyoomoofu, n'akola malayika ng'azikola mu kitangaala, ate n'akola amajini ng'agakola mu muliro, n'atonda ennyanja ng'ezirimu omunnyo ate era nga endala zirimu amazzi agawomerera. Ebikolwa ebyo byonna byonna biraga nti Allah subhanahu wa ta'ala ayina obusobozi obusukkulumu. Era ebikolwa ebyo biraga nti ye yekka asaana okubeera nga asinzibwako Katonda, kubanga ayina byakola abalala batasobola kubeera nga bakola. Nkakasa tewali asaana kusinzibwa mu butuufu okuggyako Allah, era nkakasa nti mazima Nabbi Muhammadi muddu wa Katonda era mubaka we. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala asobola okusaasira emirembe w'ekitiibwa Muhammad ne ku abo bonna bonna batambulira ku njigiriza ye okutuusira ddala ku lunaku lw'enkomerero. Allahumma amin. Naamira omutima gwange n'ejjammwe okutya Allah subhanahu wa ta'ala nga tuyita mu kukola ebyo Allah subhanahu wa ta'ala bye yatulagira n'okuleka ebyo Allah subhanahu wa ta'ala bye yatuziiza. Akawungeezi ka leero njagadde ebyokuyiga byaffe tubijje mu kuwanyisiganya ebigambo okwali wakati w'abamanyi ababiri, lwakubanga obudde tebujja tusobozesa kubeera nga tubimalayo. Waliwo omumanyi nga bamuyita Shafiq rahimahullah ne imaamu omulala nga bamuyita Hatimul Aswam. Era Hatimul Aswam bw'osoma ebitabo by'Obusiraamu bamuyita Luqmaanu hadhihi l-umma, nti yali mugezigezi nga bw'olaba Luqmaani oli Allah gwe yakola ki, gwe yogerako mu Qur'an. Omugezigezi yagenda n'asoma ku imaamu gwe bayita Shafiq. Kati basinkana amubuuza nti omaze ebbanga ki ng'ojja okunsomako? N'amugamba nti mmaze emyaka 30. N'amugamba nti ongizeeko ki mu myaka 30? N'amugamba nti nkuyizeeko ebintu 6. N'agamba ekigambo ekisooka nkuyizeeko nti oba ntunuulidde ekigambo kya Allah subhanahu wa ta'ala, wama min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha, teri kitambula ku nsi okuggyako nga Allah subhanahu wa ta'ala yakigabirira n'akiriisa. N'agamba nti nganze bwe ndi nti likitambula ku nsi, nkakasa ndi Allah subhanahu wa ta'ala mbe yateekerateekera riziki, nange mwendi. Ky'oba olabanga sitwala biseera bingi kubeera nga nnoonya riziki, wabula ebiseera byange mbimalira mu kusinza Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga okusinza teri yajja kunkolerawo naye ng'ate yo riziki Allah subhanahu wa ta'ala ajja jingabira. N'awala ekyokulabirako n'agamba nti Allah subhanahu wa ta'ala agabira enjovu mu bunene bwayo, naye ate teyeerabira kugabirira nsiri na butono bwayo. Nekibeera nga kitegeeza ti buli muntu yenna ali ku nsi kuno Allah ajja muwa ekyokulya. Ebigambo ebyo tubikakasa ne hadisi lukudusi. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba ti inna ruha al-qudus nafasa fi ruhi, mazima mwoyo mutukuvu yafuuwa mu mutima gwange, annahu lan tamuta nafs, titeri muntu yenna ajja kufa hatta tastakmila rizikaha, teri mwoyo gujja kufa okuggyako nga gumazeeyo riziki yaagwo. Era abalwaziza bawadde mu ddwaliro ekyo mukiraba era mukikakasa. Omulwadde abeera mu ddwaliro nga bamuwa emmere tayagala kulya, n'agamba mundeetereyo akammonde, ne bamuleetera akammonde ne bakafumba bulungi ne bamuteekayo ejjiiko emu n'amala oggirya n'afa, aba amalayo riziki ye. Inna ruha al-qudus nafasa fi ruhi annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizikaha.
kaina ba magezi ki nabaganti fattakullaha wa ajmilu fi talab bubago bazo kakasa ti Allah subhanahu wa ta'ala yajjo kuwa riziki yo okwagana obutagalo jjajifuna kasitaberanga yajikugerera oba oli mulwadde jjajifuna oba oli mulamu jjajifuna oba oli walo jjajifuna oba oli munafu jjajifuna kale fa ajmilu fi talab bimba munoonya riziki mukozesa amakubo amatuufu erengeza bw'okeera ku makyanga tolina kyakulya waka tobba kubanga eryo ekkubo si ttuufu tonyaga kubanga eryo ekkubo si ttuufu tokwata mu nsawo ya muntu n'omuga nti riziki yaye Katonda agigeredde mu nsawo yo eryo ekkubo si ttuufu tofuna riziki eyo gye muyita riziki gafula ndi Allah subhanahu wa ta'ala bwatubwangeredde gifuna mu nsawo ya gundi ittaqullaha fa ajmilu fi talab muberenga mutya Allah subhanahu wa ta'ala muberenga munoonya riziki mu makubo amatuufu la tasriku min ajli arriziki temubba olw'okuba mwagala kufuna riziki la tazlimu min ajli riziki temulyazaamanya min ajli riziki la taktulu min ajli riziki kama yafalu nnasu lyawm temutta bantu olw'okuba mwagala kufuna riziki n'ogera n'olumba omuntu n'omuggyako epikipiki n'omutta n'ogitwala bw'omala okugitwala n'ogera n'okupakasa sente n'ofuna sente n'ogula emmere yakapeera n'otwala eka eyo ekkubo si ttuufu ekkubo ery'okumala okutta si ttuufu mubeerenga muli ewala musigalenga mukozesa amakubo amatuufu Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubawa Hasan al-Basri su'ila yawman omu ku battabiina abakulu bamubuuza lumu ne bamubuuza nti ma sirru zuhudika fi dunya ya imam imaamu gwe ng'ensi togirabawo nga togifaako nnyo gwe wakula otya n'aga nti arbaatu ashiya ebintu bina bye binfuula okubeera nga riziki sigitwala nga kikulu nnyo nye duniya sigitwala nga kikulu nnyo bamubuuza ebigambo ebino ebyo n'abinnyonnyola n'agamba nti alimtu anna riziki la yaakhudhuhu ghairi fatma'anna kalbi tinze nkakasa alimtu huna bimaana atayakkan nkakasa ti riziki yange tiwejja kugitwala mulala yenna Allah kiyangerera okufuna nja kubeera nga nkikola ki nga nkifuna fatma'anna kalbi kyoba olabanga omutima gwange gubeeranga muki mutebenkevu n'agamba ekyokubiri alimtu anna amali la yakumu bihi siwaya fashtagaltu bihi nagandi nkakasa bulungi kyemirimu Allah subhanahu wa ta'ala gye yandagira okukola teri yajja ginkolerawo yandagira okusaala nze nteekwa okusaala yandagira okusiiba nze nteekwa okusiiba yandagira okutoola zaka be manyira sente nze nteekwa okutoola yandagira okugenda e Makka nze nzennyini yandagira okuyamba mulekwa okuyamba nnamwandu okuyamba obwavu alimtu anna amali teri omuntu agenda kunkolera okujjako nze njoko okubeera nga ngwekolera fashtagaltu bihi kyoba olaba nga nkola ki nga ngukoze nze mwennyini n'agamba ekyokusatu nti alimtu anna allaha muttali'un alayya fastahyaitu an yarani ala ma'siya alimtu anna allaha muttali'un alayya fastahyaitu an yarani ala ma'siya nkakasa bulungi nti buli wembeera wonna Allah subhanahu wa ta'ala ndaba nebyenkola byonna byenkola fastahyaitu kyoba olabanga nkwatibwa ensonyi an yarani ala ma'siya okundabanga nkola ebikola ebyokumujeemera oyo musajja ekyamukyayisa edduniya n'agamba n'ekisembayo alimtu anna almauta yantaziruni faadadtu zada lilikai llahi subhanahu wa ta'ala n'agamba nti nkakasa anna almauta yantaziruni nti okufa kunniiriridde essaawa yonna faadadtu zada lilikai llah kyoba olabanga buli ssaawa nkola kaweefube olw'okuteekateeka olw'okukuŋŋaanya
ow'okusiba omugugu nga gulimu okugondera Allah subhanahu wa ta'ala. Ebyo byonna bikulaga abantu abaatusooka engeri gye baatunuulirangamu ensi okwawukanako ffe nga bwe tugitunuulira. Tubadde ku nsonga esooka Shafiq Hatimul Aswamu gye yayiga ku Shafiq. Ensonga ey'okubiri era kwe tuyinza okukoma olw'obudde agambye nti natunula kigambo kya Allah subhanahu wa ta'ala ekigamba nti mazima abakkiriza ba luganda, innamal mu'minuuna ikhwatun fa aslihu bayna akhwaykum. Abakkiriza bonna bonna ba luganda, bwe wabeerawo obutategeeragana mugezeeko okutabaganya wakati w'abooluganda abo. N'agamba nti nagenda okukiraba okusinziira ku tteeka eryo nti buli musiraamu yenna ali ku nsi nga musajja muganda wange, buli mukyala yenna ali ku nsi kuno nga mwannyinaze, ate nga oluganda olwo lukulagira okubeera ng'olumirwa munno n'okumwagaliza ggwe kye weeyagaliza. Kale mbeera ku nsi nga nnumirwa musiraamu munnange, kye neeyagaliza n'embeera nga nkimwagaliza. Ge gamu ku masomo ge nakola ki ge nayiga nga ngayiga ku musomesa wange. N'agamba ate nagenda okulaba ng'ekijjawo oluganda olwo nsaalwa. Muntu kubeera nga nsaalwa, bw'alaba nga nyina akagaali ayagala akagaali kanveeko ffenna tutambuze bigere, bw'alaba nguze emmotoka ayagala emmotoka naye bagitomere eggwewo ffenna beere nga tutulina. Fa akhrajtu alhasada min qalbi, kale najja ekiyitibwa nsaalwa mu mutima gwange. Ne bukeera enkya ng'omusiraamu yenna bw'afuna ekirungi ku nsi wonna wonna waali nsanyuka n'embeera nga nze akifunye, simukwatira wasaalwa. Ate omusiraamu yenna bw'afuna ekizibu nakuwala nga gy'obeera nti kituuse ku nze, kubanga oluganda luli Allah subhanahu wa ta'ala lwe yatugatta nalwo lunkakasaako okubeera nga muyisa mu mbeera ennungi. As'alullah an yuriyana alhaqqa haqqan wa yarzuqna ittiba'ah wa an yuriyana albatila batilan wa yarzuqna ijtinabah innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi. aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu yaghfir lakum wa tubu ilayhi yaqbal tawbatakum. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa sa'irina ala hadihi ila yawmi ddin. Amma ba'd, ittaqullaha subhanahu wa ta'ala wa qaddimu a'malan salihah qabla ar-rahil an hadhihi ad-dunya al-faniyah. Fa inna al-yawma 'amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala 'amal. يقول الإمام أحمد رحمه الله يقول الإمام أحمد رحمه الله سبحانه وتعالى: الدنيا دار عمل ولا حساب. الدنيا عمل ولا حساب، والآخرة حساب ولا عمل. Tendereza Allah subhanahu wa ta'ala nesaba sebengane mebiko kitibwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam namiro tumagange nejamma kutya Allah subhanahu wa ta'ala nga tuyita mukola ebyo Allah byatulagira n'okuleka ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byatuziiza. Tujja kumaliriza ebigambo byaffe by'olwaleero n'ebigambo bya imaamu waffe ubayita Ahmad ibn Hanbal. Eyogera ebigambo nga bya makulu nnyo era nga bwe bufumiitirizaamu omuntu byasaana okubeera nga atambulirako. Ye duniya yagitunuulira n'agamba nti gye tulina okukoleramu naye nga teri atubala. Essaawa eno embeera gye tulimu olwaleero luno nga 25 olina kukola by'oteekwa okukola ate by'otajja kukola nkya naye nga teri muntu akubala. Naye n'agamba nti wa ghadan, kyokka enkya ng'omaze okufa, hisabun wala amal, ojja kubeera nga tokola ki, tokyasobola kukola wabula nga ate obalibwa bubalibwa. Kale tubeere nga tukozesa akaseera kaffe ak'okubeera abalamu tukoleremu, tuleme kubeera nga tukolera mu sizoni nga bulijjo be tukola. Di Allah subhanahu wa ta'ala tumusinza mu Ramadhaani yekka.
sizo ne bange gweddeko ekitegeeza Allah tasaana kubeera nga asinzibwa. Eriyo abalowooza nti Allah subhanahu wa ta'ala afaayo nnyo ku mateeka ge mu Ramadhan, kyova olaba nti nababeera n'abakyala abatali bawoowe babayimirizaamu mu mwezi gwa Ramadhan nga bo balowooza nti olwo afaayo ennyo. Omwezi gwa Ramadhan bwe guggwako ne batandikira bwe baakoma, abo tebategeera kibaliko. N'osanga omuntu ng'abadde musuubuzi ng'atunda bintu birungi byereere, ne miizaani ng'agitereeza bulungi, ne balansi ng'amukuddiza bulungi, ng'omuwadde mungi, naye okuseba okuggwaawo n'abeera ng'addayo we yatandikira. Kibategeeza nti oyo alowooza nti Katonda ategeera mu Ramadhan mwafaayo ennyo mu mwezi gwa Ramadhan, naye gumala okuggwako ng'agenda mu holiday ng'awummula ya myezi 11 paka ati bw'alikomawo omwaka ogujja. Nkugamba nga nange ngamba nti akaseera akaleero kaseera kakola. Al-yawm daru amal wal akhiratu daru jaza faman lam ya'mal huna nadima hunaka. Olwaliwo kaseera kakola, enkya bagenda kubeera nga batusasula, naye ataakole wano, ataakolere wano. Man lam ya'mal huna, ataakolere wano, nadima hunaka, ajja kubeera nga yejjusa lw'anaabasinkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kyova olaba mu Qur'ani mulimu aya ky'omuntu malayika bwe mujjira okumugyamu omwoyo agamba rabbi akhirni ila ajalin karib fa asaddaq wa akun min as-salihin. Agamba nti Katonda wange nindirizaako ompeeyo akaseera katono mbeere nga nsobola okukolayo saddaaka. Ayinza n'okusabayo akaseera katono asaleeyo ku swala, asibeere ku kisiibo, naye Allah yamala dde okuteekako envuuba laga nti walan yuakhira Allahu nafsan iza jaa ajaluha. Kasita kalenda yeggwako tebagenda kubeera nga bayongezaayo. Ampuliriza ng'okyali mulamu tebadda kutwala mu kabulisitaani, ekiseera kyakkola. Kola wadde ensi yonna egaanye okukola gwe kola. Saala wadde ensi yonna egaanye okusaala gwe saala. Beera wa mazima wadde ensi yonna nga si ya mazima gwe beera wa mazima. Lwaki? Ogenda kufa wekka, bakutwale mu kabulisitaani ku ssaawa 8 oba 10 wekka, bakulekeyo wekka, mu ntaanaayo wekka, ebizibu byonna bikusanga eyo. Maliriza ng'ambaga nti mu jjinja wano baaziikayo okw'omusiraamu, naye baali bagenda okumuziika bateekateeka okumuteeka mu Anaadaani. Omusota tebamungi gwafa ne gujja ne gwesooseka mu kabuli mu jjinja muno. Abantu ne badduka embiro nga buli muntu adduka musota. N'abalala batuukiraga naye tunaaziika tutya omuntu mu ntaana ng'omusota mweguli. Ne bamenya emimwanyi, ne bamenya emisyamba, bagende balumba omusota bagutte balyoke bateekemu omuntu. Bagenda okutuuka mu ntaana nga tebagulabako. Gwabulira ludda wa? Allah alina we yagukweka. Lwaki agutaddemu? Gulindiridde oyo gwe bagenda okuteekamu. Lwaki gumulindiridde? Bagenda okubuuliriza ng'omusajja oyo omubiri gwe gwali tegumanyi kibayita swala. Eswala nga talina biseera byayo. Allah n'abalagirako nti atasaala ebyo byagenda okubeera nga asisinkana mu ntaana ye paka lwalizuukira yawmal qiyama nga gumubojja tasobola kugugoba, gumubojja tasobola kukwata mugaagu kube, naye nga Allah amuvunana ki? Lwakubeera nga tasaala. Wasallu wasallimu ala khairil awwalina wal akhirin wa qaidil ghurril muhajjalin kama amarakumullahu bidhalika fi kitabihi haythu yaqul inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله بها 10. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم آتنا إيمانا كاملا ورزقا واسعا وعملا مقبولا وجنة نعيم وتوبة قبل الموت. اللهم اغفر جميع موتى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم جازي محسنهم وتجاوز عن مسيئهم. اللهم جازي محسنهم وتجاوز عن مسيئهم.
اللهم جازي محسنهم وتجاوز عن مسيئهم، وارحمنا اللهم إذا سرنا إلى ما صاروا إليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. آمين.